Nti mwana wange weewale nnyo obunafu yensibuko y'empisa ez'envundu abanaku baba bansalwa ate omunafu alingiriza yaniirizanga abagenyi buli omu n'ekiti kyagwamu munnange tolengeza abantu amagezi gabaga mitwe simigejjo emyaka gimpuubidde akawero toddamu n'oswaza olujja luno ojja kuwemula enju yange ng'okumpanyiriza mu bufumbo obukumpanya bubindi bakooya bukwasizza abangi mu byokya tokukusiza omusajja olubugo byote byekweka birumiriza ebyabasawo n'okweraguza ebinkuduulundi bakooya nagana agabindi agabinuse kobigezanga ng'olama nkiddamu ndi bakooya ebinkuduulu n'okweraguza kobigezanga ddiya wange kasasiro ganga jogera byomanyi. Did you know me? Abantu abamu tuva wala. Abayimbi abo bemulaba bava wala okuba yiti. Bava wala abayimbi bafu. Tulina abayimbi wano nga bavudde wala. Famile zaabwe baali bubi. Bali bubi. Lwakwati abamu we batuuka gye batuuka beerabira gye nvudde waabwe. Nenze Madubala sirierabira gye nvudde. Never. Buli we weerabira gy'ovudde. Eggwanga gye likujje. Katonda gy'akujje. Allah jakujje togenda kugira abamu batuukeyo ku ntebe ez'abateekayo ne bazisuula daba bwogwa abayimbi nze ngamba Eddie Kenzo Spice Diana Siba Kalungi Bulunoke King Star Bobby Wine Please po nkyabasoma nno zitabafana Gravity omutujju Liam Voice Spice Diana ye yatuwaayo ne King Star Mkowo labuli entertainment industry yonna. Mweno wichi mumpeyo lunaku tugende eri mama tulabe nyumba. King Star yatuwa amabloka. Spice Diana natuwa amabati. Gwolowooza amabati ago. Gagenda ku mabati ago ganagenda kukinga tennasituka. Tubulayo seminti. Akakadde kamu mwemitwalo 8 emmotoka magulu 10. Kuloza mwabo baganda banga abayimbi bonna ze mugenda ne mutulirira mu State House ne mufuna sente bate mugabanyako ne mugamba akatuzimbire mama wa Madubale nyumba nawo beke tafali lyoteeka ku bulamu bwa mama wangu baku ku future yange naye omusajja ne mumutulirira ku macha ne muddayo mu ttuntu ne muddayo kawungezi kiro yuyo muzunga tokate mwagala na baba kwate bifaananyi nenga yatugamba mumuli bubi kakati kole bwetu ze mujjayo tugabanyireko wakati nkowola ngoli mu industry kwa tugenda funa olunaku mbatwali Masaka mulabe nyumba mama bwali mulabe mama wange bwali ne bofuna milioni mugabanya akatano ambeko do you know me ambeko nino tula kafenyere buli kanaku neno omuntu akuyamba yetamwa gwe buli kanaku n'ogenda buli kanaku ne bwembeera nze olaba nze mbiru nkupe naye omuntu akuyamba buli kanaku akwetamu nakamba kafenyere ngondi bubi bwofuna kyofunye omusajja mumuleke ajja kubwa pressure nga tannatuuka mugende mukole muche mukoze bekizibwa abayimbi bawo bafuna sente bagenda mukala katabakazi kupangisa mamotoka gule motoka yinyo bogula akagaali tumanye nti kako nene jopangisiza siyo ojono nyero zeyo bana Museveni anagula panti agule panti z'omwana agule mmere gyolya apangise nyumba akole buli kimu era nga muli ku sente ya muwa musolo feba kafenyera abali eno wasi abatambuze engato bamakanika twala tugende neyenze ndi kuba omuntu omugere nja kuba omuntu omugere sente y'obwerere ne bwoba ogirya ogamba kanje kasita banampendala kasoberamu omukono ogwo gundi ajja kumpa togenda kukola mulekerawo okugamba mbu banandaba batyanga nkola guno omulimo banandaba batyanga njola kasasiro banandaba batyanga nzunga ntambuze engato abavubuka mwejeye mweyembeera genda okole kyoyina okukola abo abagamba bo bennyini be bagenda betafaali ku mutwe bakuleke ng'oli wansi awo naye nga be bakugamba nga tokola mirimu egyo humwayo mutabani obwongo bakunya buni mutwe aba bakufuka mu bufusi what are you
in music industry of Uganda, you have to follow this procedure. Be you, be real. Work hard, bring music. Twetaaga music si bigambo. Sikusabiriza sente. You know? Nejo sababu likanako oli yetamwa. Yetamwa nagamba koye. Mutuwe music abayimbi abamu muyimba. Hero olulira ddala nga akuba message. Ne musiru wadde lwa kusabiriza. Temukyatuwa music. Mukama akumata kumira mpeera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.